General Salim Saleh ataddewo obukadde 606 ng'ayagala bulwanyisa ekibbattaka ekifumbekedde mu Buganda. Yeebuuza lwaki ekibbattaka kiyitiridde mu bitundu bya Buganda. Agamba nti olukiiko lwataddewo lutandika okunoonyereza luliko Oweekitiibwa Haji Abdul Nadduli, nga Nadduli yalinga omuwandiisi w'olukiiko olwo olugenda okuba nga lunoonyereza ku nsonga z'ekibbattaka mu Buganda, kubanga Haji Nadduli musajja Muganda ate akuliridde mu myaka. Kitegeeza nti asobola okugonjoola ensonga ez'okulwanyisa ekibbattaka eri Abaganda. N'agamba nti ekibbattaka kino kye kyaleetera Museveni okumukuba akalulu mu Buganda mu kulonda okuwedde okwa 2021. N'agamba tagenda kukkiriza mbeera eyo egende mu maaso, ekibbattaka kyongere okweriisa enkuuli, kyokka ng'abantu ba Buganda tebalina musango gwe baakola abantu abo bababbako ttaka. Wabula Haji Abdul Nadduli era avuddeyo n'akakasa nti bo olukiiko lwabwe lwatandise dda okukola, era nga wenjogerera bino tutandikidde mu bitundu by'e Kapeeka. Mu kutandikira mu bitundu by'e Kapeeka n'agamba ebyalo bina byo bamaze dda okugonjoola ensonga zaabyo, era ekibbattaka kigenda kufuuka olufumo mu Buganda. N'agamba nti oluvudde e Kapeeka mu disitulikiti y'e Nakaseke bagenda kuzzaako Luweero, kuba ne Luweero nayo ekibbattaka kyegiriisa. Ne batugamba nti baagala okutuuka omwaka guno ogenda okuggwako nga tewakyali Muganda yenna akomplaininga ku ttaka lye nti libbibwa. Tuvuddeyo ne twebuuza, Salim Saleh ataddewo ensimbi ezo obukadde 606. Yes, tumanyi nti tezisobola kumaliriza, naye ate era bakugambye nti agenda kubongeramu ensimbi singa anaalaba ng'obukadde 606 buweddewo ng'ensonga zino tezinnagguka, era n'alaba nti bukozeseddwa bulungi, mweteefuteefu okubongeramu ensimbi endala. Twebuuza, ekibbattaka kye batugamba ani abba ettaka ly'abantu? Bangi bajja bakomplaininga ku babbi b'ettaka. Ogenda okuwulira bamaliriza bagukira mu State House nti gundi ye yamusindika, gundi yamutuma, kubeera bonna bajja okubba ettaka ku bannayuganda baba n'emmundu. Tewali muntu wa bulijjo abeera na mmundu nti azze kugoba abantu ku ttaka. Kyova olaba nti omuntu ayinza okujja omu n'asengula ekyalo ekiriko abantu 1000 lwa nsonga yakuba nti si lwakuba nti abantu batiitiizi, naye munnaye balaba emmundu tebasobola kulwanagana na wammundu, naye nga mulowooza emmundu ezo bazijjawa. Ekyokubiri nti abantu abo bennyini abasengula abantu ku ttaka twali tuzzeeyoko ne twetegereza ng'ebizimbe bizinesi ezikolebwa ku ttaka eryo eryagobwako abantu eyabasengula nga yaliko yaddukanyizaako bizinesi ze, nti nedda. Muwulira buwulize nti awo basengulawo abantu, naye kati wetwogerera pulojekiti eziriwo eziddukanyizibwawo za gundi. Mwami Salim Saleh yennyini yataddewo obukadde 606. Kapeeka yenna kati ndooza wuwe, naye nga Kapeeka yali wa Salim Saleh, awo waali abantu abaavaawo yabasasula, bagobaganyizibwa bugobaganyizibwa ne bajja nga basengula abantu ku kifuba. Kati lwalira akulaga nti ataddemu obwagazi bungi nnyo okulwanira ettaka lya Buganda, nti kubanga Abaganda bamma Museveni akalulu, ayagala kisaanyizibwewo 2026 Buganda esobole okubeera ng'eyagala nnyo Museveni era bamuwa akalulu akaddayo okulembera eggwanga lyattu Uganda. Ne weebuuza nti gwe akulembera ekibbattaka ate gwe otaddewo ssente okukirwanyisa, kituufu kinagguka nga bw'okyagala abantu banaakoma okukaaba olw'ettaka lyabwe libabbibwako? Ye bw'otaddewo olukiiko lutaddewo lunoonyereze ku kibbattaka ekyo, omanyi bulungi nti olinga yeekubidde paasi, kubanga omuntu bwe banajja nga babagobaganya ku ttaka, basajja bakulu b'otaddewo ku lukiiko olwo bangu bakuvayo ne bakakasa ne bagamba owaaye omugagga abagoba mutuufu lwa nsonga emu nti ettaka lino lyali lya jjajjawe gundi ne gundi eyafa myaka bwe giti. Kubanga kati ffenna tujja kukkiririza mu lukiiko lw'otaddewo kuba otugambye nti luliko basajja Baganda abategeera ettaka lya Buganda gye liyita, be bajja okujja bakkirize bagamba owaaye abagoba ettaka mutuufu jjajjawe yali bulekawo mu myaka bwe giti ne bwe giti yaliriko. Kati abantu bonna bave ku ttaka nga bakkiriza nti mugenda bafunira ekifo okubateeka. Kitegeeza mwagadde okutwala ettaka lino mu lukujjukujju nga mukozesa obukiiko obutagenda kuyamba munnayuganda. Ensonga ezo tulina zitunuulira nga nsonga nkulu nnyo. Tulina okulema okukyamuukirira nti kasita bataddeko basajja bakulu ba Haji Nadduli nti banaayamba Omuganda okumubbako ettaka lye. Ekibbattaka tekiri mu Buganda wokka, naye olwaliro balumiriddwa Buganda era gye bataddeko ssente nti banunule ettaka lyabwe. Weebuuza nti lwaki? Kubanga eddala erisinga balimaliriza, naye erya Buganda lingi likyabalemi ate nga bakyalyagala. Kyova olaba nti lyo baliteddeko omusimbi balabe nga abasajja bali kakiiko
bagoba abantu mu ngeri ey'olukujjukujju, abantu basigale nga tebanyiize, tebagamba nti gundi yatugobye, wabula bagamba bayise mu mateeka ne batulaga omutuufu nannyini ettaka ffe katukkirize batuwe ekifo tugenda okudda. Naye ekifo bagenda obbawa okudda bayinza nobateeka mu nkambi babalabirira awo, kubanga ekifo ekyalo tekibeerako bantu 20, kibaako abantu bayitirivu. Kati banabbawayo akafo muddawo muzimbeko obutenti bwammwe, musange ng'ettaka balitutte mu magezi, babalaga nti balwanirira ettaka lyammwe, kumbe bazze okumala ettaka lyammwe. Tulina okwebeerera muno ku nsonga ezo, kubanga toyinza kuŋŋamba nti enkima esala ogw'ekibira. Kiringa bw'onoogamba nti enkima bagiwadde ejjambiya eteme ekibira, eyinza okukkiriza ekiteme nga temwesula. Kati kyekino nti omubbi w'ettaka atataddewo ensimbi alwanyise ekibbattaka. Ebintu ebyo tulina obirowoozaako ennyo.